Omusumba w'essaza ly'e Lugazi eyawummula Mathias Ssekamanya yakulembeddemu okugatta emigogo gy'abagole 11 okuba ebiragaano by'obufumbo obutukuvu okutuusa okufa lukulibawula. Asabye abasajja okukomya okusajjalaata nga baganza ono n'olina ddala abatukuza obufumbo mu kereziya ne basobola okusembera ku mmeeza entukuvu. Ate byempulira nti ate gundi yamudda kwe yamudda bwe yali alese nga basajja baami bataata malirira kulya nyingi mbegayiridde kunywerere kuyo. Mu bagattiddwa mubadde ne yali owa bodaboda kyokka n'afuna akabenje n'akutukako okugulu Moses Musanje. Mmisa yeetabiddwako abakulembeze okubadde omubaka wa Mukono municipality Betty Namboze Bakireke, Meya Elias Mukasa Nkoyoyo n'abalala. Ekigambo eky'abaami obutayimirirako mu maka kusaba ssaala n'abaana bammwe kigambo ekyo kibi. Omugenyi omukulu abadde minisita ombeezo ebyenjigiriza matendekero aga waggulu Dr. John Kristo Muyinga akiikiriddwa mukyala we Rose Muyingo asiimye emirimu egikolebwa mu kifo ekyo ekya St. Paul ekikulembera obwana mukulu Reverend Father Paul Sebitogo n'Omusumba Ssekamanya olw'okugenda mu maaso n'obuweereza. Father bwana mukulu tukwebaza omulimu omulungi gw'otukozeemu okufuna abagole bano bonna 11. Ate omusumba w'ekkanisa ya Lord's Covenant Church e Kanyanya Nabbi Mary Kezire asabye abantu okwekwasa Katonda mu buli mbeera gye bayitamu. Tuli mu kusaba okw'amaanyi okukutula enjegere zonna ezikusibye. Tuli wano mu maaso. Abadde akulembeddemu okusaba kw'okuyita mu kiro kye bayise Peniyeri era atubulidde amakulu ag'ekiro kino ekibeerawo buli wetuuka mu makati g'omwaka era nti wabeerawo ensisinkano ne Mukama nga ku ssaawa 6 batulisiza ebiriroliro. Omwaka nga gutuuse mu myezi 6 twolekera omukaaga omulala tuba n'ensisinkano ne Mukama. Ekyo kye kiba ekiro eky'okusula mu maaso ga Katonda. Babaddewo okusabira abantu mu ngeri ey'enjawulo okusumululwa n'okusiiga amafuta wakati mu kusinza. Ate okusaba okubeera okw'enjawulo ku God is Healing Tower Nansana mu Lubigi buli Sunday December mwezi kukulembeddwamu Nabbi Muyingo Moses Brighting ali wamu ne Nabbi Brian Asangula n'abayimbi. Nabbi Muyingo agumiza abantu obutatya olw'embeera ey'obulumbaganyi obwakolebwa aba ADF ku bayizi b'essomero e Kasese. Nga tonnaba kukkiriza kutwala abaana b'obufuzi ebigambo byabwe tunuulira gwe weekumyotya. Asibiridde abafumbo n'abateekateeka okufumbiriganwa entanda ku ngeri gye basobola okulwanyisamu obutabanguko n'okukuuma omukwano maka gaabwe. Omusajja n'omusajja omukazi n'omusuze y'ana kusatu. Oluvannyuma wabaddewo okugaba amafuta ng'abantu basanyusiddwa omuyimbi Aizon T.